bwe twogera ku nsolima eziri mu opposition kino kye tutegeeza akalulu ka 2021 nga tekannabaawo waaliwo entuula ez'ekyama ez'omuggundu mu State House. Mwami Museveni yayita ensolima zino ezaava mu DP era olwo n'azisindiikiriza nga akalulu kanatera okutandika oba okubeerawo ziyingire Nuupu. Kakati ebigambo bino okubikakasa yali kampeyini owa 2021 nga twolekedde okulonda akalulu ako. Bannayuganda abangi enkuyanja mwe baafiira era abalala ne basigala nga balema. Njagala oli ebigambo bino katono nnyo ate nkuwa amawulire agagenda okwateetyemula omutima n'okweraliikiriza. Kale wemmame ennafu vidiyo eno oyinza okugireka kubanga twolekedde akaseera akazibu ddala, akaseera akakazigizigi, akaseera akakasandali. Ekitebe ekya Nuupu ekipya ampuliriza kyandisaanyizibwawo kitya? Sooka owulire bino ggwe owulire waaka. Ekemase mabega w'omuzindaalo natudde dda tusoosotole owulire ebigambo. Ne bwe mba mulonze bano abawala bange banamayanja waliwo n'ekisajja kye bayita Mpuuga. Kakati ebigenda mu maaso togiyite ensobi. Awo Mwami Museveni yali agamba ate ba NRM ng'ali Masaka nti ne bwe mulonda ekisajja kyange Kimpuuga tewaba buzibu kubanga ono yali amaze okubeera nga bino abituuza n'abeera nga abiwa assignment ey'okusanyaawo National Unity Platform. Njagala ojjukire nti ono yavaayo n'ategeeza ensi nti 2026 w'anaatuukira nga opposition yonna ngimazeewo. Waliwo akatambi ke njagala okubeera nga nkuzannyira wabula mu vidiyo yaffe egenda okuddako nga Mwami Museveni akakasa nti abavubuka bonna n'abasajja abali mu Nuupu bonna bakolera ye. Ebigambo bitiisa. Nkugambe twambula n'omusajja Haji Miti kale nga musomi wa dduwa. Gwalina ekizibu wenna mpuliriza ennamba gy'olaba ku screen ya 1515 ye ya Haji Miti. Eri mu kale ya green ya AKTV management otukoonako n'otuwabula oba mukwano gwange n'otulya gyaga tubeere nga munnange tukutuusa ku katiwulira amawulire ag'entiisa, amawulire ag'ensasagge, amawulire ag'ennaku, amawulire agakaabya. Waliwo amawulire agafulumye gano nga galaga nti mu ntuula ez'enkukutu ez'ekyama ampuliriza waliwo amawulire agalaga nti abasajja bano baagala kubeera nga basaanyizaawo ddala National Unity Platform ng'ekibiina kw'ossa ekitebe kyakyo kye kigenda okubeera nga kisooka okubeera nga munnange kisiiringibwako oba nga kiggibwawo. Bino byonna bimaze okubeera nga bikakasibwa. Amawulire ogenda kubeera nga ogafuna wabula nga mu mbeera eno mukwano gwange ampuliriza abasajja bano bateekateeka okubeera nga bakola ekisoboka kyonna okulaba nga Nuupu evaawo. Kakati bwe kibanga ebyamagezi biganye, bwe kibanga obukodyo buganye, kakati maanyi, kakati mukwano gwange ampuliriza byessaawa yakugyayo mifumbi. Bano balaga nti waliwo olukwe olugenda okubeera nga lukolebwa okusaanyaawo n'okubeera nga munnange bano bamalira ddala Nuupu. Mu mbeera etya bano bateeseteese okubeera nga bakola emivuyo, bakola effujjo, batugumbula, batemula oba n'okutta omuntu ku kitebe gwennyini ekya Nuupu oba n'okutegekawo enteekateeka ey'okuteekawo ebintu ebikola bomu. Kaakati bano bajje babisangewo olwo baggale ekitebe nga bw'olaba abaana bazze nga bakwata nga babagamba nti bano baakwatibwa nga balina ebintu ebikola mbubomu. Kaakati bano balina enteekateeka okuleeta ebintu bye bimu babiteeka bali ku National Unity Platform head offices Emakerere Kavule bajje bakiggale nti bano badde bakola bomu obutujju. Kati wulira ampuliriza kansooka nkujje mu katambi kano owulire ebigambo bino ogenda kutya ensi nti abasajja betubadde tuweesiga betutambula nabo z'ensolima eziwedde emirimu era nga pulezidenti waffe tumusabire nnyo. Vidiyo nosooka ogimpeera ekiggalo mukwano gwange ampuliriza namwe mwenna abali e Bulaaya abangoberera abatambulira ne AKTV mwebale nnyo mwebali ddala wabula mwe abali e Bulaaya nkiddamu mwebereremu nnyo kubanga ensolima zimaze okubeera nga zisaasaanira ensi yonna era n'eyo z'abasalako dda. Katusimbule nti bagenda kusindika abantu bakole olutalaawo battirewo omuntu oba balumyewo omuntu automatically ekitebe bajja kisiringa off kubanga bano nze mbamanyi emizannyo gyabwe. Goloza lwaki nze ne batandikirawo day one nga mmanyi mbamanya 100%. Kati nkubuulira Mr. President Mpuuga asobola okwokya enjuye n'agamba Kyagulanyi asindisa abaana ne bajooca. Abedi Mwanika asobola okusettingawo ne bamukuba emiggo n'ayiika amannyo n'agamba baana ba Kyagulanyi bankubye emiggo. Joyce Baagala asobola okwokya akamotoka ke n'agamba nti abaana ba Kyagulanyi emitala bayokyezza emmotoka yange. That's the level of those people. Bakruksa mbamanyi kubanga eva banoonya amawulire banoonya sympathy cards kino nkikubulya president Mpuuga asobola okwokya amaka ge
n'agamba abantu bibadde bakyagulanyi n'aleeta ne footage bino mbimanyi kati Mr. President njagala oteeke kamera eza buli kika ku kitebe nga tezirabika omuntu ajja akole bulungi effujjo lye footage mojja mu presenting tu ku kitebe mwongere ose omuntu yenna ajja ku kitebe nga tebamukebedde tayingira ekyokusatu omuntu yenna batalina appointment nga si wa bulijjo temukkiriza kujja waawo ekisembayo temukkiriza omuntu yenna okujja n'ekitereke oba nsawo nga tekebereddwa oba ayingidde mu office ki bapulaninga okuplantinga ekintu kyonna ekyekuusa ku ky'obusirikale wajja kuba bakakiteeka wayitawo eddakiika ntono nnyo seemwayi ne isu basaleko era baggalewo bino byenkubuulira nali wa DP emizannyo gino gyonna gyazanyibwanga tugimanyi nga bagizanya tugimanyi ono si bulaka mayiro si propaganda. This is the reality. Kati kavudde kwanjula katandise. Kavudde kwanjula katandise bana abasajja muzanyirako wano bali state protected, bali state funded. Buli kyonna babeera nakyo mu position basobola okukikozesa okulaba nga bakutuusaako obulabe n'okugazisaawo ekibiina. Gobo yagala okukakasa genda olabe ebbaluwa bbiri z'awandiise eyasoose nenesi obadde mu Lulwatini oba Lucapadola oba Lukusabira oba Buleziri gy'awandiise ekulage obukyamu n'obunyiivu bawa Joyce baagala emmanga bw'alina. Bino nze mbikuganira okwakumirira mu kkooti kuwa bujulizi lumbu muyitanga obigenda okukolebwa kati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Uganda Muslim Community of Washington, in conjunction with Center for the Uganda American Muslim Community, invites all Muslims from all American states, Canada, United Kingdom, and worldwide to attend the Eid al-Adha celebrations from 14th to 18th June 2024 at Hotel Morano in Tacoma. Please make your hotel reservations as soon as possible through www.uncow.com. Don't miss a lot of teachings from various Sabasajja yakimpa ekimpanga ndi muto myaka 29 bangi bekyuma wabula mbono era bitu ekimbuzi bakikimusendeza mu Uganda zeyabba yazibba oba teyazibba kakati nno ampuliriza ebigambo n'amawulire gakyayongera okuyiika gano nga galaga nti enteekateeka ez'enjawulo ezisinga ne ku ezo oba oliawo ze tulowooza ze tusuubira ffe ze tugamba nti omusajja Mpuuga yawedde dda waliwo ebigambo ebizito ddala era nga bino byama oba oliawo nga munnayuganda olina okubeera nga obitegeera era nga waliwo n'amawulire agalaga nti akalulu ka 2026 abasajja bano balina enteekateeka ennene sinziggu bano nga baagala okubeera nga baziyiza n'okulemesa n'okubeera nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo taddamu kwesimba 2026 kubanga bano baamala dde okubeera nga bakikakasa nti ayagalwa abantu ab'omu kibuga kw'ossa ab'omu kyalo kyokka nga bano jjukira bakolera mwami Museveni era ng'omulimu gwabwe gubadde gukyabalemeredde kakati bano bekusalawo beeyambule bayuzeyuze mu kibiina n'amaanyi okulaba nga bakwata ababaka abamu bakuulite nabo era enteekateeka eno eraga nti abasajja bano baagala kukolawo kibiina kino nga kiyinza okukulirwa Mpuuga oba Sseggona oba omuntu omulala kakati bano basobole okubeera nga tebavuganya mwami Museveni wabula nga bavuganya Bobi Wine okulaba nga amaanyi gaalina bagasalako n'okubeera nga bayuzayuza mu Buganda kubanga bano baakiraba nti Buganda amaanyi mangi bawagira muntu oba oliawo avuganya mwami Museveni kakati bano kwe kusalawo babeere n'enteekateeka sinzigu nnamutaayika okusinziira ku bigambo bino byogenda okulira ampuliza n'agamba akatambi tekaba kange bannayuganda bangi abeera n'endowooza yaabwe oba oliawo balina ne bwino asinga ku wange gwe mbaleetera n'omwewulirako njagala owulira akatambi kano kakati nze nkwongereyo ate mu birala. Bobi Wine wanaweza ababaka 2 mu parliament 26 bino mbyogera bayinza n'okunzita bino mbyogera naye mukasa kambyogere kuba nange ngenda kufa kuba ndi mukulinya mu luwombo lw'abasajja bannayuganda ku ntaana yange munzijukiranga nti nayogeranga amazima. Honorable Mpuuga balina kye baleeta bakulina ekintu kye baleeta bwe kirekanga Bobi Wine waggulu temuddangamu kumpuliza temuddangamu kwogera nange nagudde mu byama nagudde mu nteekateeka tuzanyisanga abasajja abo bwe yali ekayunga Museveni
yabagamba ne bozi ne sawa 24 nga NRM tesazeewo tolina ky'oyinza kufuna. Museveni alonda leader of opposition. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nga ntegeeza eri abaana Adamu nze nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalima okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandiika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 0752871515. Kakati nno ebigambo awo mukwano gwange mpuliriza we bituuse kyokka nga ate bikyayongera okubeera nga biranda. Nakugamba nti Ajimiti buli lw'omwettanira n'omukonako oba oli awo obuzibu bw'olimu ng'asomeddwa kayingu mukwano gwange mu kisibo kino Mungu ayinza okubeera nga akwanukula. Kakati nno ffenna nga tulabye ebigambo ebizze nga bibalukawo mu Uganda oba oli awo mu buli mbeera yonna mu poliisi mu magye. Kakati nno amawulire ag'omunda gano galaga nti Gen. Kale Kayihura ono oba oli awo essaawa yonna temweyibaala era temwewuunya. Mbeera mbagamba bwe nti essaawa yonna temwewuunya temweyibala omusajja ono nga bamukomezzaawo ate mu kifo ekinene oba oli awo mu Uganda. Ono ampuliriza emabegako nakkolera amawulire ne nkugamba nti waaliwo enteekateeka ey'okubeera nga bamuzza ku bwa minisita wabula bagenda okukibuuka n'okukirabuukirira okukizuula ng'omusajja ono yateekebwako dda nnatti. Kakati nno y'ensonga lwaki yalemesebwa okufuulibwa minisita omulamba mu gavumenti ya Mwami Museveni kubanga yeetajja kusobola kubeera nga addukanya emirimu gya gavumenti mu mawanga ag'enjawulo naddala ago agaamuteekako nkusibiddaawo agaamuteekako nnatti agaamuteekako ekkoligo agaamukuba ekibaati. Kakati mu mbeera eno ono n'alemesebwa okubeera nga munnange aweebwa obwa minisita obwa Mwami Museveni. Kakati nno waliwo enteekateeka era ng'ono yandikomezebwawo oba oli awo n'akomawo mu poliisi yandikomezebwawo. Kakati amawulire gano nja kumala kubeera nga ngakakasa wabula endowooza yo eri etya ku nsonga eno. Njagala ffenna tujjukire ku mulembe gwa Mwami Kayihura ebyaliwo byali bingi nnyo nga muno mwalimu n'abantu bangi abamu abaakubwa amasasi nga kwaliko n'omugenzi Felix Kaweesi eyali deputy IGP. Ampuliriza kakati nno ng'ate era abakyala bangi abattibwa naddala mu bitundu ebya Buganda ebya Wakiso bano nga bangi basokoolwanga n'okusokoolwanga bafumitibwa emiti n'ebirala biringa ebyo naye ng'ekisinga obukulu bano battibwanga ng'onoluusi basobezebwako. Kakati nno ate era njagala osokoolye munnayuganda ono ye ku ndowooza ye ku nsonga eno oba oli awo kakaze ensi Uganda we twolekedde ddala omukulu ono bw'aba bamukomezzaawo lwaki bamukomyawo yaliwo yekka tewaliwo muntu mulala yenna asobola kujja mu ngatto ze asobola kujja mu kifo kino asobola kudda mu bigere bye oba oli awo n'asaavinga Uganda nga Ssaabapoliisi w'ensi Uganda. Gwanga Uganda weekaabire bw'otunuulira kino olaba ki otegeera ki? Gwe bw'oba olaba empeera ye Uganda nga esanyusa nga bazizza kana akasajja akafumitanga ebiti abakyala mu Ntebe mu Wakiso ne Kampala Mukono bano be babadde babikola gwe baddiza oba IGP batuuka n'okugamba ku mulembe gwabwe nti ne bekana bakaana nga kekeekoza ebintu okuzannyirako oli kizepula bagenda musanyaawo. Nedda kino tetugenda kikkiriza. Kyamugamba yono yekayeka yakasoma yamanye ebya IGP eka oba bamusima kuba guli omulembe gwe yakola. Kati abadiringa ne bana abasajja mutegeere mutegeere sente mwe bajjajji bawamugirye niye mugenda fundikira nga mulinga ba Rebecca Kadaga mugenda wunzika nga mulinga ba Jacob Olanya mugenda wunzika nga mulinga bayichuli abantu abaziba bakolera ono ye waabwe
kitatta yasibwa lwakubamba mwana waawo mwe gwe muna Uganda atatigiira obwongo bwo bulimu kye soma tegeera yiga embeera mwe tuli ekibaddewo era bwe kigenda okubeera paka wabula nga bino byonna omaze okubeera ng'obiwulira omaze okubeera ng'obitegeera ampuliriza ekisinga obukulu kusooka kusabira nsi yaffe Uganda okusabira eggwanga lyaffe kubanga wano wetwolekedde wandibawo akaseera akazigizigi akanyamberege kajjampuni yandigwa mu bbwa ampuliriza Kamulali n'atugenda mu maaso kubanga ebirabwako obonero bonna bulaga okweyuzayuza kuno okwolekedde naddala mbaludde oluvuganya gavumenti kyokka nga ate be balina okubeera nga balwanyisa Mwami Museveni kubanga be bali ku fronti okubeera nga bamujjako bano bamaze dde okubeera nga balaga nti ate bano balya mu kimu naye balinnya mu kimu naye kaakati era nga n'enteekateeka ze bano bangi bazikkiriza kyokka nga ate waliwo amawulire amalala agalaga nja kubeera nga kuwa mukwano gwange ampuliriza gano nga galaga nti okuviira ddala myaka egiwedde FDC bano nga bakyavuganya Mwami Museveni nga bakyali wali ennajja nankumbi baalinga munnanga mpuliriza ate bakolera ye kakati nno ebigambo bino genda kubeera nga obiwulire njagala ojjukire omukyala Anitaneti Amongo Naalongo kati ye sipiika w'ensi wa Parliament ya Uganda ono yali mu FDC ebiseera ebyo era ng'ono mbu butereevu yakolagananga ne Mwami Museveni direct era nga ebyabeeranga mu FDC ono abitwala direct ate wa Mwami Museveni kyokka nga ono si ye yekka waliwo n'abantu abalala bangi abaakolagananga naye mu nkukutu nga balya mulimene mu luzise kankusaba video jimpeera ekigalo ampuliriza bannayuganda mwenna abatali mu Uganda bali ebweru w'ensi Uganda mbatumiddeko nnyo mwebala tugoberera